Phase 4 efuse phase 4. Model villages zifuse model villages. Minsta Lugonvu kuruda kwa tondeka. Mwami Lugonvu nali mu phase 1, phase 2 nendeka, phase 3 nendeka, kati phase 4 nkomao. Mwami Lugonvu nali mu phase 2, phase 3 sasobola kujja, kati phase 4 nkomao. Ba Mwami Lugonvu nali mu phase 3 ne phase 4 nkomao abo tubayina. Nkuwaniriza nenjagala okwebaza muna Uganda atulaba. Josinzira okubeera ngo otulaba, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Ennaku z'omwezi tubala 25, omwezi gwa 8, omwaka 2025. Gulingo oguli mu kutusiibula kubanga tubala ogw'omwenda ogw'ekumi, 11, 12 esigadde emyezi 4. Ebbanga liyinza okubeera nga ttono. Nzikiriza okuba nti olinako osobola okukwasaganyayoko n'okafunzako n'okakola mu bbanga eryo ery'emyezi 4 nti wadde emyezi 8 egisooka gyansaze naye ginena waakiri nyina kenkoze eki kenfunziza. Nsooka okubakulisaayo mwenna baganda baffe kati yafuuka family. Family ya Model Village phase 1 mwebale nnyo mwebalire ddala enkulaakulana gye mutadde mu kyalo kyaffe. Model Village phase 2 mwebale nnyo enkulaakulana gye mutadde mu kyalo kyaffe. Otuuka mu kitundu naawe n'owoomerwa, otuuka mu kitundu ne weenyumiriza noga nti alhamdulillah gyebalagako weebale nnyo eyo yennyini gy'olengera noga nti awo Mukama Katonda. Abantu bangi naga nti Mwami Lugonvu naye nzaani. Mwami Lugonvu nzaani. Twabadde tuli awo kati ebyapa ate ne bitandika okufuluma kati eno season ya kusunsula byapa. Aba phase 1 ababinonye bandoopedde. Bangambye Mwami Lugonvu bikole. Phase 3 mwatuliddeko embuzi 2. Naye ku luno naffe twagala kubiddamu. Baagala kubiddamu, baagala mbuzi. Ne bagamba twalya pirawo nti tekimala. Twanywa obuugi tekimala. Baagala kubiddamu, embuzi yabasaanudde. Aba phase 3 namwe muyogeeyoge. Kyampadde n'okusoomozebwa. Era nabadde nnyina benjogera nabo ne bagamba nti Mwami Lugonvu waliwo enteekateeka yonna ng'otukwasa ebyapa ebyo okulinda ne bannaffe bonna aba phase 2 ne tukola omukolo ssemakolo ne tulya ne tunywa. Ne nga nti ekyo nno tukirowoozeeko nga tuli ku ground. Ku ground, si ground, ground. Ne nga tukirowoozeeko. Ogwo nagwo gubeera omukolo ogw'okurelezinga land titles mu bannaffe. Naye ng'abazimbye mwebale. Abatandise okusitula emisingi mwebale. Amakubo twagazeemu twagatereezezza mankubuula. Bingi bye tulina. Kapuresha ekituufu kaba kangi wano ne wali. Era twabadde tulina enteekateeko gamba nti phase 4 etandise ddi. Olwaliro nziza okubategeeza mu butongole nti okutandika n'olwaliro ng'ennaku z'omwezi 25 tutandise okuyingira ku phase 4. Ababadde mu inbox yange nga bagamba phase 4 yaddi, phase 4 tondeka, phase 4 yaddi. Phase 4 eguddwawo officially. Phase 4 ekyenjawulo ekigenda okujaawukanako ku phase enkadde ze tubadde nazo. Tugenda kutwala omuwendo mutono. Waakiri ogwo tumanye nti tugukoze eki? Tugugyewo. Lwaki? Nti ettaka kati eryawamu erisobola okutumira ffenna lirabika okuba nga likoze eki? Erikendedde. N'olwekyo phase 4 omutendera ogusookera ddala tugenda kutwala abantu 50 bokka. Location tusigadde mu Buwama. Tetujja kukulaakulanya kitundu kyaffe ate tukiddukemu. Nga percentage y'enkulaakulana esinga okubayo y'abaani nga yaffe. Tusigadde mu Buwama, that is Mpigi District, Masaka Road. Masaka Road. Kitegeeza nti kijja kutwanguyira nnyo ng'oli wa ku luguudo lwe Masaka oba ng'oluyinako interest. Abantu bangi babadde bayingira mu phase ziri n'atuuka mu makati naga nti Mwami Lugonvu kaakati abantu bange bali Kasana Luweero, abantu bange bali Walugabi, abantu bange bali Iganga, kaakati yewalanoga naye nga twayogera. Ogwo nagwo ne gufuuka omugugu. This time around twagala abantu batono. Tugenda kutambula n'abantu 5 mu Model Village phase 4. Abantu 5 olina okuba ng'olina interest ku Masaka Road. Ab'ebitundu ebirala bwe tunaafunayo enteekateeka nammwe tujja kujja tubagambe nti katuli ku luguudo bwe ruti. Tugenda kubeera mu ssente mmeka? Poloti zaffe zigenda kutambulira mu bukadde 7 nga bwe tubadde.
tugenda kutambulira mu bukadde 7 tujja kulafuba n'okulaba nga tunoonya ettaka erigwa mu kabeeyi kafaako naye mu nteekateeka eno otandika n'obukadde 2 okusevinga omulundi oguwedde twatandika na 2 phase 2 twatandika ne miliyoni 3 ku miliyoni meka ku miliyoni 2 phase 1 twatandika ne miliyoni emu kitundu ekyali ku phase 2 nti twalina monthly saving ya kakadde kamu ku mulundi guno tugenda tandika ne miliyoni 2 tugenda kuba tutereka emitwalo 5 kijja kunyamba nnyo nga tutambudde nabo tubadde tutambula nabo abategeera system abategeera tokyamuka ng'okiwulidde nkwegayiridde tokyamuka otuuke mu makkati owoza akapande nasomye magi nga kasoma maje tutandika ne 2M ababadde beebuuza tugenda tandika ne sente meka this time around tugenda tandika n'obukadde 2 tugenda kuba buli mwezi tusasula emitwalo 5 buli mwezi emitwalo 5 kitegeeza nti poloti y'obukadde 7 bwe tutandika n'obukadde 2 tusigala tuyinayo obukadde 5 obutubanjibwa bwe tugamba twabadde tukiyina ekirowoozo nti batusasule kakadde tufulume emyezi 5 naye ne tugamba nti ate tuyina baganda baffe wano e Uganda ng'omusaala gwa kakadde ate alina okuweerera ne tugamba tugende ku mitwalo emeka 5 kitegeeza nti tugenda kusasula emitwalo 5 okumala emyezi 10 bwe bukadde 5 bwe bukadde 5 tutandika n'omwezi ogw'omwenda tutandise wano eneyo na deposit esooka ya mwezi gwa mwenda naye tuba n'akaseera akagere nti namba yaffe neweggwayo olwaleero eba eweddeyo era we tuggalira era togamba nti ate kati mwatugambye ffe bwe tuggwayo tuba tukoze eki tugenda n'omuwendo gwe tusobola wabula okusasula emitwalo 5 tujja kutandikira ddala ku mwezi gwa 10 11 12 January February paka mwezi ogwa July omwaka ogujja olwo tufulume mwezi ogw'omunaana omwaka 2026 tujja kuba ffenna tumazeeyo ntegeerekese bulungi tukola tutya tekikyali kyakunnyonnyolera abazze batambula naffe ate nga betusinga okuwaniriza kubanga bo kati babadde famire twafuuka famire essimu yaffe mugimanyi eya office eya 0700 63 63 kubira mulongo babiri omugambe tondeka waliwo abantu abalina ekigambo nti mbuukingira nkwatira ekifo tebasobola kukwatira kifo nga tokoze eki nga tosasudde kubanga tukkiriza nti ebikulemeseza okusasula olwaleero biyinza okukulemeseza ddala wozisubira ne zitaviirawo ki ddala tugenda tambula n'abo abeetegese ate nga bayina obusobozi era nga baagala nga weetegese ng'olina obusobozi era ng'okola ki ng'oyagala n'olwekyo tutambulira ku bintu 3 ng'ekintu okyagala ng'ekintu okimanyi ng'ekintu okyetegekedde era ng'okisobola waliwo okuba ng'okisobola naye nga mu kaseera kano tubadde muki mwetegefu tujja kulinda phase enaddako tutandise tutwala ennamba y'abantu 5 olw'ensonga nti kati si kyangu kyakufuna batakaggazi erisobola okutwakomodatinga nga bwe twalifuna mu phase 1 ne phase 2 naye tukkiriza nti abantu 5 tusobola okufuna we tukola ki we tutuula tutandika n'obukadde 2 buli mwezi tugenda kuba tusasula emitwalo 5 ploti zaffe zigenda kubeera Buwama oyo yabeera Mpigi district Mawokota Masaka road buli mwezi tugenda kuba tusasula emitwalo 5 tukoze emitwalo 5 ffenna kitusobozese n'oyo afuna akakadde n'afuna ekinaana aba asobola okufuna akataka mu bbanga eryo ettono waliwo ababuuza nti nzikirizibwa okutwala ploti ezisukka mu emu in fact abantu betubala ffe tubalira ku buli omu 5 ku 100 naye tusobola n'okutambula n'abantu 10 nga buli omu atutte poloti mmeka ffe tubala nti kasita poloti 50 gaggwayo oba abazituddemu bali 2 betugenda nabo kubanga beba abakola ki
abapulaningiddwa. Ettaka eryo eryogerwako lye tufuna libeera lya byapa ebya private mile land. Ebisinga mbyogedde. Essimu ejja kuyamba kwa ku namba ya office eyanga ogiyina naye ekizibu ekibawo nti nze nja kugamba wakyaliwo ngeri ku office banno bali mu kutwala namba. Ngenda okusindikayo ate ng'awaddewoze mwami Lugova ngambye waliwo naye ng'ate mu records abakola records be balina olw'ekyo namba ya office ejja kwanguyira nnyo okusinga ate n'ennamba yange ey'omuntu nga nze. Njagala kwebaza betutambudde nabo betwatambula nabo mu phase 1 betutambudde nabo phase 2 betutambudde nabo phase 3 kati tuyingidde phase eyokuna. Mukama abawe omukisa era Mukama ateekemu obwangu atusobozese mu nteekateeka zonna tulabe ng'omwaka 2026 oba oliawo essanyu eribadde litalabikanga mu bulamu bwo eri ogamba nti nange nnyinako akataka oyimbe kayimba ka Angel Sekandi akandiwa bbeeyi nyina ewange. Mukama akukuume. Kino kibere kyakuyiga gy'oli kyamagezi okuteeka wawo okusomba nazimbe namukyala eyo nze omanya olwonnabe lw'ekibuga banyiwa be basiiba bw'ettooyi nga gy'obeera tebiterekwayo bibbi bulumu